ndani tekisooka. Ekyokubiri, ebisanja bisatu zendaba nga bikumala. Lwaki olowooza nti gwe omuntu ng'omu gwalina okubeera mu paliamenti mpaka ebisanja bisatu bimala omuntu okola ebintu byadyakoki akola? Ebibuuzo byange bapita Eric. Oli mukristaayo, mwagala muddemu oba muleke? Bwe muba mwagala muddemu temuleekaana kunzikiriza. Eric, tunula eno. Oli mukristaayo, wabatizibwa, wawulira ku Pawulo omutume omutukuvu yawandiikira Tito mu ssuula esooka olunyiriri olwokutaano n'amugamba nti nakuleka kuleeta omalize ebitannakula. Lwaki tusobola okubuuza ekibuuzo ne kikulema okumbuuza n'owe endowoozayo? Enjawulo yange ku ggwe, nze endowooza ya buli muntu ngiwa ekitiibwa. Kati ngenda kukuddamu. Wawulira ku mukazi gwe bayita Rebeka alitwala Kadaga? Yayingira paalamenti mu mwaka gwa 1989. Nali mu kibiina kya 6 P6. Oluvannyuma lw'emyaka 20 Kadaga yafuuka sipiika wa paalamenti eya Uganda. Bwe yafuuka sipiika wa paalamenti eya Uganda, yagamba gavumenti nti bajeti y'omwaka ogwo tejja kuyita okujjako nga bakoze oluguudo oluve e Kamuli okudda e Jinja. Omwaka ogwaddako 2022 olundi nali mu paalamenti 2012 n'agamba nti tejja kuyita nga tebabawadde ekidyeri ku River Nile ekibasobosa okuva e Kayunga. Bwe yamala n'abagamba nti ekidyeri kinnyuka mangu, kakati njagalawo olutindo. Bwe mugaana budget tejja kuyita kubanga yafuuka omubaka waki, yafuuka sipiika. Bwe yali nga yakalondebwa ku MP, yafuulibwa minisita wa regional corporation era nga ebusoga talabikayo tebamulaba. Olw'ensonga eyo abasoga baakuma ne bamugumiikiriza ne batadda mu kwerondalonda buntu butono. Okiwulira ssebo? Singa tebamugumiikiriza teyandifuuse sipiika kubakolera luguudo oluva Kamuli kugenda Jinja, kukola kidyeri, kuteekawo lutindo, n'ekyasembayo n'abagamba ayagala tractor z'ebusoga era ne zimuweebwa ng'agaanye budget okugiyisa. Mugenda ne mwerumaaluma ne mwefola ebisanja bisatu bimala. Museveni mu bisanja 8 byakoze abeewaabwe balinga abali mu ggulu. Omuntu aba asemberera obuyinza mu bufuzi. Eric, va mu mboozi wuliriza. Ekizibu kya wano buli Muganda mugezi mulina okukkiriza ne mukulemberwako. Omuntu aba asemberera obuyinza ne mutandika okudduka emisinde nga mwesiŋŋanya n'obuyinza. Ebyo bye bigenda okutuzza emabega. Buli Muganda okulowooza nti wa kitalo. Owulidde? Abaana batwabo bola baabwe sibanyiikidde n'akamu. Ngenda kuddayo mbasabire, bajja kutegeera omubaka omulungi afaanana atya. Tebasobola kitegeera kati kubanga waliwo empewo ezibaziyiza. Ngenda kusaba nkutule enjegere, emizimu n'emmandwa ebifuula abantu baffe okulowooza nti bamanyi ng'ate tebamanyi, ne beenyumiririza mu butamanya bye tugenda okukutula musobole okutegeera abaagala obuyinza bafaanana batya. Abamu bagamba aluddeyo kubanga ndi wano ekibiina kya Nuupu kyagaba kaadi ne kiwa Honorable Betty Nambooze asaba kisanja kya 5, ne kiwa Muhammad Mwanga Kivumbi Deputy President asaba kya 4 nga nze. Abagezi abakola constitution balina ensonga okuteekawo ekkomo ku bisanja bya president ne batateeka kkomo ku bisanja bya mubaka wa paalamenti. Naye n'ekirala, waliwo n'eddembe ly'empa ekitiibwa eri abo beesimatizza nti nze nsaanye okugezesa emikisa gyabwe. Sijja kujja basangula maziga nga bakaaba nti akalulu nkawangudde kubanga bajja kuba bakaabya bukyayi. Naye nja kujja okubasangula amaziga nga ngasangula ng'omuzadde. Ate tebakitwala nti nja kubanyiigira, nti nja kubawalana, ndeke batuusaako buweereza bwa bubaka bwa paalamenti. Eyo katala gyendi. Ne bwe mba mpangudde nga nsinzizaako akalulu kikafuwe Mukama akinkingirize, nja kusigala nga mpeereza nga bwe mpadde.
olunaku lujja kutuuka be mulaba baleekaana be batumye okunvuma be baguze okumpemula bajje banneetondere nga mukadde waabwe njagala pagumya ndi Ssaalongo ne bwompemula tolina kyokyusa kubanga byowemula nze nina layisensi bima okukola. Ono alina ekibuuzo.